Gyebaleko gyonna lyotosezzaako engalo omulungi ali eyampuliriza. Akaleero nsazeewo ntandikirewo tutandise na nsobeddwa anti aromantic w'eri okuweereza mu buli kimu mu buli kye weetaaga nga tukyali ku muliro gwa Climax. Aromantic esazeewo n'ekuweereza nsobeddwa. Omukulu Yassini tubadde tuludde okumulaba. Twasemba kumulaba mu kazannyo amakungula. Abaana bano bo moze mubalabako ambadde my best friend, abalala bali mu promise right now, naye nga kino kye basazeewo okutuwa katandika ddi kugamba kimukwosa ntya mu Sebutemba ono yennyini nga 19 lwe katandika mukwano. Kanyumirwe. Eno ngiyita yellow bed. What do you call it? Eno ngiyita yellow bed nga tuyingidde mu Climax kati mwe tuli tutalaaga episode 5/6. Oyo wakumeka mu yellow bed. Bannange abaana ab'obuwala mukwano, abaana ab'obuwala mikwano, abasajja balimba. Mulabe mukulu William kyakola abaana ab'obuwala kubanga ye boss in some company in certain position. Enno yazze agamba mwana muwala eddagala alireese. Mwana muwala nga nkamutema nti nze ennaku nazibala bubi. Era tewabaddewo kyagenze mu maaso. Mukulu William yayikyayi ne ka breakfast in bed ke yadamusuubiza n'akagaano kamuwa. Bannange olwo ye nga Keira gamubugumye agamba nawaayo ebyalo naye mumulabyeko ku yellow bed wali gamubugumye. Naye omusajja yamukakkanyiza mu ngeri ey'ekitalo n'amugamba mukwano nze mulimo. Mukwano buli kimu wano weekiri kw'oli ku lisiti oyinza atya obutabaako. Nga bwe nakugambye mu episode awo akapromo akabadde kalikaawo naye taanya bwayikebezakebeza abasajja nga bano Mukama ababuusa abaana baffe buli muzadde yenna gy'oli yosaba essaala. Abasajja nga bano Mukama alina obbabuusa abaana bo gwe wenna nga tonafumbirwa Mukama alina obbakubuusa n'abatakosisinkanya. In this position mu butuufu yalimbye mwana muwala mpaka bwe yamufulumizira yagenza amukonvisinze. Naye bwe yamaze okuvaawo laba kiyadduse okukola. Yagenza ow'omuwala Priska n'amusuna ku ttama anti ye sekuritale naye twamulabyeko mu yellow bed lwakuba tebyagenze bulungi nti ennaku yazibala bubi naye singa yali yazibala bulungi kaalibadde kaweddemu. Yoyo sekuritale awandiika mu bitabo ewaka nemuki ne ku mulimo mwegendereze. Yatandise namusunaasuna n'amugamba mukwano omukyalo oli bajja basatu ababiri baafunye omu teyafunye. Wabula bw'ajja wano mulimbe nti ki nti nno yafunye omulimu naye at twagikola ki twagyerabira. Oba okitegeera bulungi mu mukwano ogwo. Naye omuwala ono sekuritale mwagadde nti ye akyalimu ensa however talina ddoboozi. Mwe mwenna abakulu b'amakampani mugenda kukyetegereza ekintu kino. Mu kusooka yamugamba omuwala yamugambye mu kusooka baŋŋamba ate tugire receipts ez'ebicupuli ate kaakati oŋŋamba tulimba abantu lwaki tutuuka ku kino. Omukulu yamuzzeemu awo wootudde bangi abaakatuulawo omanyi kino ofiisi yajjajjaawo obalumirirwako ki era ogenda kufunamu ki. Kola kyenkugambye ani boss kubanga omuwala talina ddoboozi weewaawo alumirirwa kampuni naye talina ddoboozi y'ensonga lwaki Priska omusajja ono amuwiininga. Ate abasajja bano bakola ebikolobero bwe biti era basooka kubuzaabuza basekuritale na lukwano. Kati already yabadde mu buliri era mukyala wattu yafundikidde agonze ng'amugamba kale mukwano nsonyiwa yeggwe boosi. Naye nga really abakyala abali eyo eno embeera musobola mugibeeramu mutya kasita olabanga boosi ng'akola kino mukwano amaaso go leka gazibuke nti waliwo ekirala kyayagala okuzzaako agenda kutuuza mu bintu by'otaasobole kola
in case it backfires omwana ono yagenda okutuula mwezi ensobi mukulu William yasigale yeeri. Y'omukyala Mirembe akambuwadde lwaki omwami amugambye ondeetedde emiyaayo. Mujjuke twabalaba nga beegayirira bamusaba omukyala mukkiriza akole naye yamugambye ondeetedde emiyaayo kino kyendabye sobola nakukkiriza genda kola. Omukyala bwe yalemeddeko omwami yamugambye bakugula ewammwe nga bwe nakugulayo. Can you imagine ne bw'obeera ne ssente zitya mukwano leka ssente ziremenga kwogera. Mukyala wattu Megani mukyala wattu Mirembe olw'okuba ayagala obufumbo yafundikidde nga yeetondedde omwami n'amugamba mukwano nsonyiwa gwe mwami n'ako abakyala mukayige wadde olina ky'oyagala naye obufumbo busigalawo tobufiirwa tobuleka kubanga kyekyomuwendo ate mu bulamu bwaffe ekisinga. Omwami buli kimu akimuwa Yesu naye ayagala okukola ng'omukyala. Ssente y'ekikyala eyagalwa kyetusobola okugamba wano naye osigala ng'oli mwetoowaze eri omwami wo. Engeri gye tubeera mu reviews ya Climax y'akazannyo kano nakali mukwano ngenda kwetaaga mu comment section onyambeko ompeko ku ndowooza yo wenna akalaba n'okanyumirwa. Abakyala bano basiibudde Megani naye madamu Mirembe naye bagenze bagamba omusajja atumanyidde nze oyo alinganga muganda we sisobola nze nakutwala mu musajja bw'atyo mu bantu. Era Mirembe yabagambye mmanyi mugenda kungeya naye Keira yamugambye student yagambye Joseline student kankusomese ngenda kuwa uniform kutereko ne botayi ngenda kuwa uniform nkutereko ne botayi okimanye nti omusajja yenna nsawo yeeyogera si ndabika ye. Nze oyo nga namusanze mutwala kati nno kankulabule mukwano nti oyo essa lyaliko ne bwe tutandika okukola togenda kusinga Mirembe ne bw'atuula wansi togenda musinga. Ku lwaki? Omusajja buli kimu kyayagala akimuwa ensawo eyogera gwe by'oliko tobimanyi. Kyennalabye ku Keira ayagala ssente naye ssente ezo bakazi bannange zitusuula ewabe mukwano. Kyonna kyekiri weetegereze tebikaka kuyingiranga mbeera yonna ey'ejjoogo eyaki olw'okuba nga oyagala ssente. Omukyala ono ng'amaze omukonvisinga yazze bulungi nnyo wa Joseline yabadde waka nga yeetegese afuluma agenda akuba akasimu ke eri gye bamuyiza ku mulimo. Yavudde mu ofiisi ngo naye akyamuse bamugambye biki nga wenna awulira kale ng'alimbiddwa kinnuma. Basatu baakafolinga victim ku kitanda ekyo kye bayita ekya yero. Abaffe n'abana abalala banaafolinga victim oba bo baakabuusa engeri gye bamanyiza nti nno kimaze okugwa ekyomulimu. William wano wabateegera wokka oba waliyo ne wala gy'abateegera. Byonna birinde mu Climax. I request you keep subscribing, keep commenting, keep sharing bamikwano. Give the videos a like bamikwano. Tubeere nga tutambulira wamu mu kano akantu. Naye ng'omukyala kigwa bayita Keira kano akatubambi ke yayingidde. Ye omukyala secretary Priscilla naye akatu ke yayingidde naye kalala. Kale ffe tugenda kuba tubyongera okubyetegereza. Wenna nkwaniriza omupya subscribe omukadde tolaba n'ogenda mukwano subscribe buli kimu ogenda kuba okifuna buli kimu ogenda okuba okukiwulira wano nze byonna newaddeyo okubikuleetera. All Channel Media kwokyali ebisinga wano bikyajja episode 6.